Televiziyo emisizi okubira nga tebugoberera nyongera okubira nga tembabuuzako mukutu Fahad Proyojo gabanoonyezo gabatuusako agode mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo video bw'ogifuna awo ka notification terako ekigalo likinga sharingirako abala wansi ako kaboxi ojagenda obira nga tesobola ndowooza ku ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira kakati no ensonga zetuliko ensonga za General Muhoozi Sako n'omukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye era ng'ebyo Fred Lumbuye birabika nga byongedde okubeera nga ate munnange bitabukamuko era nga General Muhoozi alabika nga ali very serious yendagadde okubeera nga ate alabako ku mukulu Fred Lumbuye nga akomezebwawo mu ggwanga lya Uganda era nga kino kyalabikirako ndowooza yabadde wiiki ng'emwezi yasobodde okubeera nga ate akansolinga ezimu ku ezo contracts ez'amaanyi eggwanga lya Uganda zaali zasayininga n'eggwanga lya Turkey naddala ku by'okubeera nga ate bakola enguudo sako n'ebintu birala bingi nnyo. General Muhoozi yabadde nabeera nga ate munange akansolinga projects zeezo era nga agamba nti abakulu abo balina okubeera nga tebakola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga tebakomyawo Fred Lumbuye mu ggwanga lya Uganda bwe baba nga bandiyagadde okubeera nga ate bakola business sako n'eggwanga lya Uganda. Kakati no takomyawo era ng'avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti the most insecure embassy in Uganda is the Turkish embassy. PLU is instructed to demonstrate there on Friday 3rd July. Bw'atyo omukulu wasobodde okubeera nga ate ategeeza agambe nti embassy y'eggwanga erya Turkey mu ggwanga lya Uganda teri safe n'akamu era nga munange asobodde okubeera nga ate awa ekiragiro bonna abali mu PLU okubeera nga ate beteekateeka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja olunaku lugenda kubeera lwakutaano ogenda kubeera nga tewabaawo okwekalakaasa sinzigu ng'ababaka aba PLU balaga obutali bumativu bwabwe era nga kino kyaddiridde olunaku kubeera nga ate yali yayimiriza enteekateeka eno kirajjukirwa nti balina okubeera nga ate munnange beekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 3 guno gwennyini omwezi wabula omukulu n'abeera nga ate asooka ayimirizamuko ku nteekateeka era nga takomyawo avuddeyo n'abeera nga ate ayongerezako obubaka obulala obugamba nti the Turkish must hand over Lumbuye to us otherwise we will see how they will survive in my country. Bw'atyo omukulu bw'asobodde okubeera nga ate ategeeza nti Abaturkish oba Bannatake balina okubeera nga ate bakola kyonna kyonna ekisoboka okubeera nga ate bawaayo Lumbuye mu mikono gy'eggwanga lya Uganda abeere nga ate akomezebwawo otherwise bagenda kubeera nga ate banoonya engeri gye bagenda okubeera nga ate basurvivingamu mu ggwanga lya Uganda. Abazungu nabo bavudde ne babeera nga ate babaako statements ez'enjawulo zasobola okubeera nga ate bakola ku mukulu oyo Fred Lumbuye sako ne biki birina okubeera nga ate bigenda mu maaso tulaba tuzikalira ngenda kubeera nga ate bino byonna mbikuzanyira awo mu butambi oyongere okubeera nga ate omanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo nakutegeeza ojagenda wansi obeera nga ate otuwa endowooza bwe nova kujeeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ngenda kubeera nga ate zikutusako nga zino kubeera nga ate zigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Shakaza Muzemadua ajja kulombera edduwa bino byonna ebikyaganya okubeera nga ate biterera ajja kubeera nga ate abisootinga era trust me buli kimu kijja kubeera nga ate kitambula bulungi nnyo malidadi sana. Katusimbule naki ekiri wakadde kano ku nsonga za Fred Kajubi Lumbuye mu ggwanga lya Turkey sako n'eggwanga lya Uganda tevaawo. Kale waliwo abalabye tweet za General Muhoozi ng'ayogera ku ggwanga lya Turkey. Tweet zino si ze zisoose za tweetinga nnyo ku nsonga z'eggwanga lino lya Turkey ng'ayagala bamuwe Fred Lumbuye era n'ategeeza nti bona tebamumuwadde bajja kwekalakasa nga bagenda ku embassy ya Turkey oba okugoba abagwira bonna abali mu Uganda nga bataaka nga tebalina working permit. Ne bagamba nti Orient Media kino tekiikose ffe abali munda mu ggwanga erya Turkey naffe abaagala okujja. Bw'oba ogoberera ebyobufuzi by'amawanga tweet zino tezirina nnyo impact gye ziyinza kukola kubanga mu diplomacy ebiwandiiko biteekeddwa okuba nga birambulukufu. So tweet za General Muhoozi tezirina kye ziyinza kukosa ku bannayuganda bali munda mu ggwanga erya Turkey mukyali safe unless nga zongedde ngo ebigambo bino bivudde ku Twitter ne byeyongera okugaziwa naye binaba tebigaziye abali munda mu ggwanga erya Turkey mukyalina obuweerero kubanga senga gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Ministry ya Foreign Affairs eteekawo okutikka abagwira bonna abali munda mu ggwanga erya Uganda abataaka abatalina working permit. Kyesirowooza nti mwe bali nga tebaziina sirowooza muntu kuva eno Turkey agenda okuba ekyeya Uganda bakikubanga ffe abava e Uganda ne tujja wano Turkey okuba ekyeyo nga tetulina biwandiiko. So sikisuubira kusingako awo nzitwala ng'emboozi zazze ng'anyumyamu obunyumya wadde era ku mukutu gwe kwazze ng'ayita n'ayogera ebintu ne bibaawo mu
munda mu ggwanga Uganda naye ku bugazi okusukako ku Uganda sirowooza nti kijja kubeera likizo. Good afternoon, Uganda. It seems that Fred Lambai, the activist who is in Turkey, is asking for help again. And so I saw this on someone's page, not sure if I can verify it or not, but it seems that he's asking for help. Now, my advice is that maybe he should stay off social media, and maybe the regime will leave you alone. The only reason I say that is because it seems that regime with Mahuzi and Museveni, they're ramping up what they are doing, and perhaps what he is saying they don't agree with or like. And Mahuzi said it many times. He wants Lambai to be sent back to Uganda from Turkey, or he's going to kick the Turkey ambassador out. But that has not happened because there's no agreement with Turkey to even expel him, and there's no reason to expel him from Turkey. And so Fred Lambai is still in Turkey at this moment, but the post that I saw is saying that he's asking for help. I'll show you. As you can see, it says prominent activist Fred Lambai. He is asking to be going to a different country because Uganda seeks to have him extradited from Turkey to Uganda. Now, just so you know, that Turkey is not going to arrest him. He has done nothing wrong in Turkey. And even outside sources, they cannot arrest him from another country. They would have to get the authorities in Turkey to arrest him. And since he's done nothing wrong, they can't arrest him. And they won't extradite him because there's no extradition treaty between Turkey and Uganda. But he's receiving, I guess, credible threats. I guess he's seeking assistance to go to another country. But what country could he go to? I mean, Mahuzi and Museveni, they'll still find him. So I think it's best that he stays in Turkey for now. Just my advice. He's already settled there. Yeah, I can't think of another country that he could go to. And so hopefully this is not true, but I found it on someone's wall on one of the social media platforms. Anyways, that's what I have for right now. If I have further or someone knows differently, maybe this is just clickbait, but maybe Dr. Nico later can tell me. For now, that's it, Uganda. Ekyokuzalira mu Uganda nga kyetengeredde tekimala kufuula citizen, kufuula munna Uganda. Kati akagambo citizen by birth we baali bakakozesa abakateekawo abasajja abakola CA yaffe mu 95 mu tugiyita Citizenship and Immigration Control Act. Yeah, bwe baali bakiteekawo kalina okunnyonnyola okwako nti citizen by birth bamucategorizing mu miteeko ng'esatu. Bo gwe bacategorizing nti tumuyita citizen by birth yoyo ng'azaaliddwa mu Uganda oba wabweru wa Uganda naye nga bazadde be bombi oba omu ku bazadde be nga munna-Uganda ng'agwa mu mawanga tribes enkaaga mu entaano by 1926 ze bakategorizinganga nansangwa bw'oba ogwa mu mawanga ago nga Buganda, Busoga, mwegali mangi nnyo gali nkaaga mu etaano by 1926 kati amawanga bazaddewo bombi oba omu ku bo nga waggwanga eryo ne bakuzaalira mu Uganda oba wabweru wa Uganda ogwa mu category ya citizen by birth. Kitegeeza ne bwe mba banzadde Kenya naye nga mba omu ku bazadde bo oba bombi by birth go categorizing wamu eyo nze mbadde mmanyi engeri gye nazaalibwa emulago olwo kati mba nfuuse muki munna-Uganda because mbasiza kati goba buli mukongole nojja wano mama bazadde bo nga bakongole ne bajja ne bakuzaalira wano ekyo tekikufuula munna-Uganda. By the way, seriously. Tanzania mu constitution yabo obeera munna-Uganda era n'ozaalira omwana e Tanzania okumuyisa ku border muganda wange
ne USA nayo mu constitution yawo olukuzalirayo automatically obeera mu America naye mu Uganda constitution yaffe yanjawulo mukko so ekyokuzalirawo nga kyetengeredde tekikufuula mu Uganda citizen by birth tekitegeeza kuzalira buzaalizi wano kyokka kiriko obukiwerekerako so naye baba kuzalidde bweru naye nga attachment eyo girina oba citizen by birth omulala ye gwe bazaalidde mu Uganda naye nga bazadde be mulonza omwana ku street tewali amanyi bazadde be tewali ki bamusanzaawo baby under age minor oyo naye presumption eri nti naye abeera citizen by birth unless oyo agwa ne mu category eno asobola oggwamu oli abadde refugee n'oli refugee bazadde omwana asobola okufuukirawo ba refugee ne badduka ne batabawa bamanyi omwana ng'alondeddwa bulondebwa tewali amanyi bazadde be history wabo tebagimanyi biki oyo presumption ebeera nti citizen by birth oyo bamuleka naye oba refugee tukumanyi nti wava Juba Lukaga akawulidde ako ozalira fitina oyo abazadde be gwe bamanyi obulungi nga history wabo asobola okuba ya trust oyo tabeera kujjako gwe batamanyi nga abuliddwako maina abuliddwako organize oyo presumption esigala nti categorizing nga citizen by birth kati mbinyonyola ntya wali kuba kati minyonyola nti nzogola bansula busuzi ate maina abinyonyola tukulonza oli baby gwe omukulu tukusanga otegeera nga gwe tukusanze otegeera oba weesuddemu ddalu oyo oyo amateeka gamukwatako oli maina yeka yagwa mu kategori eyo yaweebwa ebiwandiiko ebimukkiriza okubeera citizen by birth naye bwe wasanze ng'oli mukulu ne weesuulamu eddalumbu nze ate simaa biki ebyo birala so citizen by birth akekatawanya nnyo abantu abasinga ogenda okuwulira ng'agamba nze okumanya ndi munnayuganda nze banzalira wano bajjajja bange bajja wano babaziika wano n'amalalo ne bagatulaga ekyokuwangaala by the way kambere kategoriko ekyokuwangaala mu Uganda emyaka emingi ekyokuzaalibwa mu Uganda tekikufuula automatically munnayuganda waba jajjawo bali wano baki waliwo obukwakulizo obuliwo obukigenderako kasaba banga bagwa mu bazadde bo kulina okuba akagwa mu mawanga gali enkaga mu etaano aga declaring by 1926 nti aga mawanga ge gannansangwa akati tulina n'akawala ka naturalization oyo aba awangadde mu Uganda emyaka 20 netafuuka automatically nti oba omaze emyaka 20 tofuuka automatically munnayuganda oteekwa okusaba ofuuke munnayuganda by naturalization alinayo kiriko obukwakulizo bw'osaba sishiwaddirumu olwoba omaze emyaka 2 oteekwa okusaba naye oteekwa okuba nga omaze emyezi 24 bwe mba seerabidde emyezi 24 nga oli mu Uganda ng'oli mu Uganda towangalidde kuwala oli mu Uganda nga resident emyezi 24 oteekwa okubeera tolina criminal record oli munnansi mulungi na validation tolina criminal record yonna oyo myaka 2 nnimi oboziizi buli wa Luganda oba wali andi nakakakuliza akalake mbadde ngeno okugamba oteeka okuba omanyi oluzungu oba olulimi ne ku nnimi enzaalirwana ng'olinako lw'omanyi ng'Oluganda oba Olusoga oba Olugisu oba ki ng'olinako lw'omanyi mugenda mawanga 65 tribes 65 ze nagambye so awo n'osooka okwalifying okubeera naturalized kati abantu abasinga obasanga bakayana nti nze bajjajja bange mama wange bwe yajja muno simanya 1900 biki netubeera wano ne banzaalira wano ne tuwangalira wano babaziika nebyo tebimala ebyo tebikufuula munnayuganda kati gwa naturalization okwalifyinga bukwalifyinza omaze emyaka 2 wano n'omusobyo basobola n'okkumma oba olina criminal record basobola okkumma bakusibako mu butujju mu bukesi mu biki basobola okkumma so kati ebyo ebintu ebibuzaabuza abantu ate ba politicians ba self seekers ne babyekwekamu okujubisa abantu obakyamula so ke kavuyo akakola ki akakirimu so omulala wa registration ne waba yazze jjo investor ngoyo wa amaanyi alina value addition ku ggwanga alina akasente ka alina byakoze musawo resident twanimwetaaza okusigala nayamba eggwanga akola biki oyo asobola okusaba na registering nga wali agenda immigration board balina board yawo mu internal affairs ne bakola ki ne bamutunulamu ku bintu bye mpapula ze tumwetaaga sajja nga Abramovic yazze tumwetaaga wano tumbudde omupiira akoze biki ne bamuregistering nga citizen by registration so jeje wote wali wonyoka kwa kulizwa amaanyi nyoka kubira ngo ebyo criminal record biki ebintu ebitone
more important oteeka okuba nga value addition abo ne bano bannafumbiddwa mu Uganda olwokuba ofumbiddwa mu Uganda gwe tekikufuula ate citizen ne nafumbiddwa mu Uganda tuzadde omwana you come and apply and register omwana yaba afuuse naye gwe maama we oba taata we oba tonnaba okitegedde kaakati olinga agamba ffenna abali mu Uganda tugende batugestalinge ate lwaki anti kubanga abasinga obungi tumanyi twajja abasinga obungi tumanyi twafuuka nakagiyiseewo ebyokulowooza nti mwafuuka n'olulimi bamanyi tumanyi actually baba tebagadde kwesibako let me tell you something kansubire okay bwe mba nina ekigendererwa ky'okubaako ne position yonna ekyandibadde kituufu ndoza kugenda kwewandiisa tewandyewandiisa ku kyonnyonnyodde bwaba tolina kuyigga ngamba nga nina essuubi ly'okufuukako oyinza okuba nga ebintu birambulukufu bulungi naye oba tolina kuyigga ebiseera ebisinga ebintu biyita nga bwolaba MP wagenda mu palamenti ng'empapula za Nasa Road biki nga tewali amuyigga ne biyita naye bw'obeerako muganda nga akuyigga kankwaka amakalo nakolerako mu National Security Information System ng'otunula bwoti n'olaba omuntu aleekaana mu Uganda n'otunulira ebintu bye sijja kwogera mannya g'abantu kuba twateekenga NDA non-disclosure agreement naye ng'otunulira omuntu nga na politician w'amaanyi nga n'emigga akuba abantu akola biki naye nga bw'otunulira empapula ze bw'otunulira ebintu bye history we nga si Munnayuganda just bamuzaalira mu Uganda oba aluddemu oba kine nga si Munnayuganda ate ka system we kali awo actually NSIS yamala neefuuka NIRA nga bagifudde authority awo kunnira abantu babimanyi baganda buganda nti obola ndowooza mu internal affairs bafunamu akakodya akamanya ne bagamba nti ndaga muntu temala kufuula Munnayuganda ndowooza nga bazudde nti kunnira abaana bagaba akasente oba bakola batya simanyi sijja bawayiriza ne bafuna ndaga muntu naye baali bagikoze system eyo because nagikolako in all departments by the way mu biseera bya Nyakayirima Mugenzi all departments money identification verification officer byonna quality control bonna natubimanyi data storage byonna kakati abantu bangi ng'omutulira bodi n'otunulira ebintu bye nolaba ng'ono singa oli avaayo n'amugamba nti gwe gundi toli Munnayuganda nkusuuwinze aye naddala abasinga okuleekaana noga gwe toli Munnayuganda nkusuuwinze oba I want to prove it biki nga bangi olaba nga tayita okusinziira ku constitution ya Uganda just sagala kumenya mannya naye atomenya mannya g'abantu ojja kuzaa olinga ngamba abamu bulijjo bendaba baleekaana tulina bagamba bagende bafune kati kankuweeko abalala ba citizens be balina bidde okugamba waliwo ba citizens nga by the time Uganda got independence bw'oba wasangibwa mu Uganda ng'oli foreigner oli muyindi oli mukongole oli munnakenya oli mu Tanzania ng'osangiddwa mu Uganda si mwenna wabula abo abaali bava mu mawanga mu nsi ye ng'ebadde Commonwealth member babeera naturalized bafuuka ba citizens abayindi naddala we bafuukira ba citizens awo awo bosanga eyiga ng'osobola okusanga omuyindi nga Munnayuganda okusinga omuddugavu era babawanga certificate of naturalization babawanga certificate ezo era bazirina mu families zaabwe nategedde do Munnayuganda kati omunnakenya omuyindi asinga Munnayuganda okuba Munnayuganda asobola okusinga abadde yayita Munnayuganda okuba Munnayuganda neera byebimu si byebimu anti bw'oba obadde ngenda ku example kati munnakenya yasangibwa wano at the time of independence olwokuba nti no Kenya was a Commonwealth member oyo yafuuka Munnayuganda be bagundi bano naye ate omukongole teyafuuka abajaluwo kubanga bano ku St. Paul waliwo era n'akazimbe bakayina bakauninga until now naye ate omukongole oba omuzaire teyafuuka kuba eyo yali Belgium yeri batwala n'omutanzania teyafuuka so n'omunyarwanda teyafuuka n'omunyarwanda teyafuuka so ekyo olina okyegendereza nnyo constitution yaffe abagikola abasajja abo bawaswalule abaali mu CA be bamanyi oba balina bwongo oba baali baggalirayo kisimanyi naye nga that's the constitution ndeka mbalirize balabikira bulabikizi naye nga kyonna kye kiri Omunnayuganda mutegedde
natali muna Uganda era abantu balina kutandika okutakula empapula gwoliki nze ndi muna Uganda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.